Bannange, bannayuganda bannange, bankuba kyeyo bannange. Naddala bawangalira mu ggwanga lya UAE wano bambi nsaba ku buyambi bwammwe. Neetaaga ku buyambi bwammwe bambi. Noonya omuvubuka ono oba omusajja ono amannya ge ye Ssekidde Ronald, ge mannya g'akozesa ku social media, ku Facebook, ku social media ye yonna ne TikTok bambi. Nsaba ku buyambi bwammwe. Munoonya omuvubuka ono akola nga agenti, atwala abaana mu makampuni ag'enjawulo abafunira emirimu. Asindika ssente nga yeeyambisa essimu ye oba mobile money. Bambi omuvubuka ono tubadde tukolaganya okumala akabanga nga nsindikira ssente zange mu bulungi, ng'ajja wano we nkolera ne muwa ssente zange n'azinsindikira mu budde. Wonna we mba njagalidde. Ba mikwano nafuna obuzibu, lwali lunaku lwokusatu. Omuvubuka ono ne mukubira essimu ne ssente nali sizirina, nazijja ku bakama bange nga nfiiriddwa ewaka. Omuvubuka ono n'ajja ne mugamba nnyamba onsindikire ssente zino mu bwange ewaka. Omuvubuka bwe yajja olw'eggulo ssaawa ng'emu ne muwa ssente miliyoni 2. Kwe kumuwa ennamba ya MTN n'aŋŋamba tayinaawo float, naye kaafune float mu bwangu ddala ansindikire ssente ewaka. Bannayuganda bannange, omuvubuka we yagenda nankubira n'aŋŋamba MTN egaanye, nfunira Airtel. Ne nfuna Airtel kugimusindikira nga tali online, ne ŋŋamba oba agenze offline just ajja kudda. Ne buziba, ne ŋŋamba kirabika oba yeebase oba kiki, ne neeraliikirirramukko naye ne ŋŋamba mwesiga ajja zisindika kuba abadde tukolaganya okumala emyezi nga 5 nga buli mwezi ajja wano n'ansindikira ssente zange mu bulungi nga mwesize. Omuvubuka ono bw'agenda okukyaba naye nga mbulookinze. Omuvubuka yambulookinga ku makya ngenda okukya nga mbulookinze. Muzeeyi bwe yankubira ne mugamba, muzeeyi funayo awantu wonna weewole ssente, oba 1.5 basobola oggikuwa bagikuwe, bagambe mu wiiki emu tujja zibawa. Muzeeyi yeewola ssente ne bakola olumbe ne biggwa, naye bambi muntaase. Muzeeyi wange anaatera ogenda okuliira ku nsiko. Mbegayiridde, omuvubuka ono munoonyezza. Mbadde muwaddeyo ennaku nga ŋŋamba kirabika yafuna obuzibu, naye omuvubuka abuze. Bw'oba omumanyi, bw'oba omanyi waali, bw'oba omulabyeko, munnyambe bankuba kyeyo bannange. Ndi mu bbanja ddene, taata wange ali mu buzibu, mbegayiridde muntaase. Mbegayiridde bambi bannayuganda bannaaye, nsaba obuyambi bwammwe mwenna, neyansaba mikwano mumbeererewo bambi, mbegayiridde. Kadama TV kojja mate tuyisizaawo akalango kwa Kadaama oyo ng'abadde asaba buyambi, agamba nti bakolaganye ebbanga n'omwami oyo gw'atadde wawo mu kifaananyi, naye kirabika nti ku luno ssente ze yamuwa miliyoni 2 ziyinza obutatuuka, ansonga agezezzaako okubeera ng'amukontakitinga naye n'amubulookinga. Sitoori eno bw'ogiraba eraga nti Kadaama ono abadde akolagana ebbanga n'omwami ono, naye ate kyatuuse ekiseera nga sigamba nti essimu yeevuddeko obula bamubulookinze. Yakwata miliyoni 2 emumuwulidde n'aziwa omwami oyo n'amugamba azisukume ewaka nga ssente ezo zaali zigenda kukola lumbe. Naye bwe yazimuwa omwami oyo teyazisukuma. Bwe yamukubira ennyo ndowooza n'amwenyiwa n'agamba ono kamubulookinge. Sitoori eyo tugiwulidde ey'omukyala ya Kadaama. Kati katulinde omwami Ronald Ssekidde naye kyanaaba agamba, kuba ndabanga abadde mukolaganye ebbanga eriwera, naye ate era bagamba nti omuntu atera okukola ekintu yaba akumanyi. Bw'oba oludde naye y'omuntu ali awo naawe, kuba omuntu atakumanyi tasobola kukola kintu. Eyo sitoori eyo nsobola ogireetinga ku bantu abatwala abantu ebweru. Eddako awo oba n'ennaku zino nga osobola okufuna omuntu n'abeera ng'atwala abantu, akolayo ebikonferensi ne bikwasaayo. Kati omuntu oyo olina engeri gy'ogenda omwesiga
nti ne bwakukuba ayinza ogamba ku luno luutu eno kamukuba abantu bandeetedde mugambe ebintu byaganye munayo biliivinga nnyo omuntu oyo nogamba munaye kasita ntwalira bulijjo abantu kirabika mutuufu byaganye kuba olaba ntwalira abantu buli abadde ntwalira abantu emirundi giwera nga biyitamu ne bigenda naye ku luno kirabika ebintu byakalubyemu so enkuba ngeeyo ate nayo gyeri omuntu agamba kamuyisizeewo nga 10 naye mukubayo ababiri ajja kukkiriza ababiri ajja kuddamu abanyongere ajja kutegeera nti nno ekintu kyaganye so abamu ate bakiteeka ne ku level endala n'agamba muna ebintu byaganye naye twafunye advantage nti omuntu akola ku embasi muntu wange namugambye tebakubamu kati bambi nga gwe ogamba kale bambi kasa tebakubyemu akasitampu mu passport akalaga nti rejected kati bwe noobeeraawo nga confusingirawo naye nga ne process teyagikozeeko nga ne kwembasi passport yazitaddeeko wajjukira gamba nze mpa ssente ogenda kumpa ssente bweziti eziri non-refundable tutuuke wali naye banaaba bawamye tebajja kukoona mu stamp kati bambi gwengweno okyamuukirira ogamba kasa tebagenda kuba mu stamp naye babeera bawamye nejjukira ezo zibeera zigenze ayinza okuba kulyeko 3 kati bwakuba 3 bantu nga 5 abeera mu miliyoni 15 so sente olumu abantu beba tebazikola naye katusabire Kadaama ono tulabe oba anaafuna ssente ze oba mwami Ronald Ssekidde anajja n'abeera nga amuwa ssente naye ate ne mwami Ronald Ssekidde oba owulidde osobola okubeera nga naawe owa side story yo abantu ne babeera nga bawulira kituufu kiki ekyaliwo kuba ye ng'ono ye Kadaama muzakkiri okubeera nga airing out nti ssente ze miliyoni 2 ezaali ez'olumbe zaabula nga yazikuwa era n'omublockinga taata waali mu mabanja miliyoni 1.5 gye yeewola okubeera nga bakola olumbe kakati tamanyi Kadaama tamanyi kiddako mpozi mbumpimpi tuyinza okuwa fenga Kadaama TV tuyinza okuwa Kadaama ono amagezi nti oyinza okwewula miliyoni 1.5 eyo okuva ku bossi wo n'omugamba ne mwebalaawo emyezi nobeera ng'osukuma ssente ezo notaasa muzeeyiwo oyinza okwesanga nga alina ekintu kyeyasingayo bakitwalira ku miliyoni 1.5 kuba alina ku zino bamanelende e Uganda ate bazibu ate nkimanyi bwaba yewola miliyoni 1.5 bwabeera manelende ayinza n'okubeera nga amubanja miliyoni 2 so osobola okukola ekintu ekyo nemwebala ne bossi wo nga bw'olingirira mwami Ronald Ssekidde. Bannange bannayuganda bannange bankuba kyeyo bannange naddala bawangalira mu ggwanga lya UAE wano bambi nsaba ku buyambi bwammwe neetaaga ku buyambi bwammwe bambi noonya omuvubuka ono oba omusajja ono amannya ge ye Ssekidde Ronald ge mannya g'akozesa ku social media ku Facebook ku social media ye yonna ne TikTok bambi nsaba ku buyambi bwammwe munoonya omuvubuka ono akola nga agenti atwala abaana mu makampuni ag'enjawulo abafunira emirimu asindika ssente nga yeeyambisa essimu ye oba mobile money bambi omuvubuka ono tubadde tukolaganya okumala akabanga nga nsindikira ssente zange obulungi ng'ajja wano wenkolera nemuwa ssente zange n'azinsindikira mu budde onna we mba njagalidde bamikwano nafuna obuzibu lwali lunaku lwokusatu omuvubuka ono nemukubira essimu ne ssente nali sizirina nazijja ku bakama bange nga nfiiriddwa ewaka omuvubuka ono najja ne mugamba nnyamba onsindikira essente zino mu bwange ewaka omuvubuka bwe yajja olweggulo ssaawa ng'emu nemuwa ssente miliyoni 2 kwe kumuwa enamba ya MTN n'angamba talinaawo float naye kaafune float mu bwangu ddala nsindikira essente ewaka bannayuganda bannange omuvubuka we yagenda nankubira n'angamba MTN egaanye nfunira Airtel nenfuna Airtel kugimusindikira nga tali online ne ngamba oba agenze offline just ajja kudda ne buziba ne ngamba kirabika oba yeebase oba kiki ne neeraliikirirako naye ne ngamba mwesiga ajja zisindika kuba abadde tukolaganya okumala emyezi nga5 nga buli mwezi ajja wano n'asindikira ssente zange mu bulungi nga mwesize omuvubuka ono bwagenda okukyaba naye nga mbulookinze
omuvubuka yambulookinga ku makya ngenda okukya nga mbulookinze. Muzeeyi bwe yankubira ne mugamba, muzeeyi funayo awantu wonna weewole ssente, oba miliyoni emu kitundu basobola ogikuwa bagikuwe, bagambe mu wiiki emu tujja zibawa. Muzeeyi yeewola ssente ne bakola olumbe ne biggwa naye bambi muntaase. Muzeeyi wange anaatera ogenda okuliira ku nsiko. Mbegayiridde, omuvubuka ono munoonyeza. Mbadde muwaddeyo ennaku nga ngamba kirabika yafuna obuzibu, naye omuvubuka abuze. Bw'oba omumanyi, bw'oba omanyi waali, bw'oba omulabyeko, munnyambe bankuba kyeyo bannange. Ndi mu bbanja ddene, taata wange ali mu buzibu, mbegayiridde muntaase. Mbegayiridde bambi bannayuganda bannaaye, nsaba obuyambi bwammwe mwenna, neyansaba mikwano, mumbeererewo bambi, mbegayiridde.